bali tezemamba nakibagala kwana osinga basomba abantu okwetolula Kampala yonna in fact okwetolula Buganda yonna nga bagala kujustifyinga buddi bwabwe. So twagenda ku polling station nga bo bazze kubba kalulu. Museveni n'afuna baminisita be. Omanyi Museveni mu baminisita be asinga obusiruku asinga okwesiga. Tokola bayasindika bannabanja n'aleeta Amisa Kabanda n'aleeta Babbala mu kuwabbo. N'omwana asinga okubeera n'empisa embi mu ffe tasobola kukola nabbanja Babbala mu Amisa Kabanda kyeyakola. Amisa Kabanda yajjanga yeesibye n'akakaya mukazi musiraamu ng'akola ebyobuseegu musawumu. Kola myeseewonya kuba mumanyi. Amisa Kabanda okay, mumanyi etegeeraye naye twali musawumu for God's sake. Oye nambanja mumumanyi. But that is what Museveni did in an election. That shameless old man. Jakoma okukadiwa, jakoma okugwamu ensonyi, jakoma okukadiwa, jakoma okubeera uncultured. Wabata wa myaka gy'ekitiibwa wakiriawe ofisi y'eggwanga ekitiibwa kye yawamba gy'alimu. Naye mu ebyo byonna byonna abantu b'e Kawempe mwawangula. Mwebali nnyo, mwebali ddala baganda bange, mwebali. That is exactly what we are talking about. I want to congratulate you, Comrade Nalukola, once again. Mwebali kuwangula obukoze bulungi nnyo. Mwebali tukiikirira bulungi. Thank you for putting up a good image for NUP, a good image for the Muslims, and a good image for the artists. Thank you. Banange baloya temusoka muwamba nnyo, yasooka kuba waffe nga tannabeerawo. Nange nasooka kuba muyimbi nga sinnabawamba. So thank you very much, Comrade Nalukola. And in this note, I want to salute all our comrades. I want to salute you, Deputy President. I want to salute you, our SG. SG mumwongereyo ku ngalo bannange. I want to salute the leaders in Kawempe. I want to salute you, Comrade Magara Umaru naye mumupere ku ngalo bannange. Banayi mwebali nnyo mwebalirira mukozi omulimu baganda baffe ab'omu diaspora mwebali nnyo mwebalire ddala. Ba MPs basebo ne bannyabo sente zonna ezaakola mu kampeyini zakuŋŋanyibwa abakulembeze ba MPs, ba mayors, ba speakers. Ne mutakoma kusonda busonzi sente naye ne mujja ne muyiwawo omubiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kana akalulu kabadde n'ebyokuyiga bingi nnyo bekatulaze. Titusobola okukwatagana ne tulaga balabe baffe nti tukwatagana. Titusobola okubalaga talenti ze mwina. Mwena mugga mwali mumutegeera bulungi. Tumuwongeremu. Akalulu kano kaalaga nti muli more coordinated ba foot soldiers. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nze nsaasira bano abasajja. Mumanyi kyetusobola okufuuka singa tujjako ezo yunifoomu ezo. Zino yunifoomu Museveni wandisanyusa nnyo ze zikyakuumye bano abaana nga balina empisa. Zino yunifoomu ze zikyabakumye nga tebamayuuse. Tujje tubagambe baziggyemu olunaku lumu. So I want to salute all of you. Banayi mwakikoze mwebale nnyo, mwebalire ddala. Of course, Museveni ye talina nsonyi. Namulabye omusajja omukulu oyo bannange. Nga kanudde amaaso bwe gagamba banzirye. Empitaleese abayaaye ne bakuba abantu embooko. Nogamba Katonda wange. Musajja mukulu alina abaana n'abazzukulu. Abogamba nti oba oli ategere nga bw'ategera kuba tibono naye ebyo nabyo bwe bito bibiri. Ladies and gentlemen, what did this show us? We did not just go for a by-election in Kawempe. And like Honorable Nalukola said, he could win even without an election. We went there to launch protest votes. Era gwabadde akyalina okulonzalonza
akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote kwe kalulu k'okwekalakasa nga tukola buli kintu mu mateeka. Naye twabagamba bajja tukuba emigo era emigo bagitukubye. Nomaalukaga si kyo. Bajja tusiba. Bajja nakututta. Ebyo tubisuubira. Naye waliwo kye tusuubira tekitutalina mu kubuusabuusa. Wakati mu kusuubira bino byonna ebibi waliwo kye tusuubira nti tujja kuwangula. Ekyo tetukirina mu kubuusabuusa. If election is about the people, we are going to win like we won last time. The only difference now is that we walked away with our victory. So mu protest vote tugenda planninga tugenda kufuna kyobulwalu butwadda era bajja kuddamu babutuwe naye wini yaffe tugijjayo tutya. Ekyo kyetukusalako entoto, ekyo kyetuliko, ekyo tulina okubeerako paka pulasiti. At least this election shows us that a people united and committed can surmount any challenge. Kasatubanga twekutte kitoli nga tumaliridde tusobola okuvunuka buli kusomozebwa kwonna kwonna. Tujja kuvunuka tugenda kuwangula. Buli kimu bwe kyalayininga bulungi nnyo. Fe abantu twazalibwa kuba buli kimu kyali alayindi bulungi. Taata wo waali ne maama wo waali n'obudde bwe buli bu nawe n'obeerawo. Kitegeeza nti saawa zino talina ekitubalinga. Amazima gatitubalinga. N'emyaka gitubalinga. Kati Museveni ajje we yatasobola nagoba mbata nagikwata. Ajje. Byenjogerako bya mazima. Simuvodde kubanga ge mazima. So we challenge him to a free and fair election. We know he's not going to give us a free and fair election. We want our victory under any circumstances. Tugenda bulijjo mu kooti nga tumanye kooti zikolera Museveni. Naye nabo bakimanyi nti Museveni is not the last president of Uganda. Obunyidde okusala ekooti enkulu n'esalawo nti abantu babulijjo tebalina kukyajingibwa mu kooti z'amagye. Tebaali kutukwatibwa kisaa kuba ogwo omusango baali bagusirikidde emyaka. Yali pressure ate nga nabo bakimanyi nti nabo abantu bajja banona. Baganda bange temutya bano abantu bye bakola bagimanyi ate abasinga basajja bakulu. They know they are going to die. They know. They also know they are not safe in that evil system. They are not safe. They've seen the story of Kazini. They've seen Mayombo. They've seen Lokech. They've seen Kasile Gwanga. They've seen all people. They know. Bamanyi besuwaza. Abadde mulira bamanyi. Demulira kimanyi si asoose okutta abaana baabwe. Era naye amanyi nti after using him bajja musula mu kasero. Bamanyi. Bino so temutya mutambule nga mumanyi nti n'ababatulugunya nabo bamanyi. Era bw'oba okimugamba kimugambe nga mutunde mu maaso. Omugambe gwe ne bw'onzitanze omwana wange n'omuzzukulu ajja kufiirako kuba tujja bafiirako mmwe. Era making sure ogomwoyo okuplantinga n'omuntu omulala nti gwe ne baba bakumenye oba nga bakugjeewo abalala balina okigusa. This is not about me. Tell yourself this is not about me, this is about everyone. So mubere solid, mubere strong. Message enjagala okuwa abo bye bakozesa. Balina okumanya nti at the right time bagenda bisasulira bino byonna. Ate no generation ndala kuba byonna biri documented. Babeera batugereka ne bagamba tukolamu film, tukolamu documentary. Documentary mwe batemu mwe ejja kuvaayo nga ye evidence wali mu kooti. Everything is being documented. So profile kyonna kye baba bakoze tekikoma kuggwe. This is a seed that is planted already and is being watered by our sweat, by our tears, by our blood. Ensigo tesobola kufa. So tubabatiisa tisa n'omulundi n'ogumu. Tubadde awo tunyuma ne council Nalukola. Nansikiza yali Inspector General of Government ow'Amin eyataddungu. Inspector General of Police ow'Amin eyataddungu. Government yakyuka ne bamunonayo gye bali yali ne bamuwanika kalabba. Mmwe mujja kisasulira oba weetuli oba tetuliiwo bajja banonya yonna gye muli. So you
everything knowing you will personally be accountable. Birungi, you will be personally accountable. Bwemuhozi, you will be personally accountable. Your father cannot be in charge of our country forever. It's only brainless people that don't understand it. You will be here, your children will be here, or anywhere in the world. And the world is a global village. One day justice, that long hand of justice is going to come for you and pick you and bring you here in Uganda or to put in Masokwe. So, number one, we are not going to give up. This should teach you that you can jail us, you can kill us, you can rape our sisters, you can sodomize our brothers, you can do all manner of evil, but we will not stop. We will not. Njagala nsindikire nammwe abaana ba ghetto be bakozesa abasirusiru. Njagala obategeeza si mmwe musoose fe abo abasinga ku myaka tubadde bali esite. Tulabe bana abasajja, tulabe be bakozesa ekyennaku temusoma byafaayo ate muli bato temulabe byafaayo. Kumwani agenda okubanda okusinga Sobbi? Kumwani agenda okubanda okusinga Zebula? Kumwani lwaki mbonabona naabo naye kandi babulire bino abo abantu ababakozesa